Amanja gakubanga ku kyalo amayinja amayembe gazingako ekyalo kiramu nze nakubwa emiggo nayambulwa natyoboolwa nentambula bukunya nga we nazaalibwa gwa manyiira gwa bintuusaako ontegedde ati gwa manyi kubanga n'okwewana kwalingamu mu gwekyalo tekyebakanga amayinja simyanga tuva gundi simyanga tuva Sudani simyanga tuvaawa simyanga mwagala kife twagala afa aveewo kikimumulanga ki Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. amanya bampita Rimasam oba mitandikirwa bongo ku MR Live kwendira kwembera bulijjo webale kutulaba webale subscribing sharing anabi commentingako webale kubya makuru mukaseera nga kano tuvaayo nabyo obiwulirize obeko nekyo bigamu si mu bubi nawe tubinyumya bibako ne gwe bigula amaaso embozi nyingi nye zitambulira ku bayimbi baffe ezimu ziba za bulimba endala ziba ntuufu nawe tukuba torch mwebe bibatambulirako ate ffe ababali ewala twongera okuyiga sitaani wa watuuse okulwanyisa ebitone twetaaga kubasabira kubanga bakola omulimu gw'amaanyi nnyo eri ensi yaffe twetaaga kubategeera twetaaga kusigala nga tubalaga nti weewaawo tubaagala bannaffe bangi nnyo abakola ebintu ebyewuunyisa naye nga depression ye batadde mu mbeera eyo obutaagalwa baweereza eggwanga mu kifo ky'okubasasula tubatyoboola butyoboozi bagenda mu mbeera ey'okwekyawa naagaawo obono ye mulabe obono ye mulabe ebiseera ebisinga ate era ne bafubula abatandi badde balabe abalabe so bwe tukola emboozi zino zeetaaga gwe kuziwa budde kuzifumiitiriza dde notegeera ensonga lwaki komyewo n'omukulu alo gye balikosa kiri kitya kulikayo mu ddwaliro nze bintwalaganya mwana olubuto luzimbye kikirwewaze olubuto lwantabuseeko muganda luzimba ne lubanga ekidomola ne lukka ne luzimba era ndusalira magezi abasawo bagambye kiki obulwadde bukyaganye tebalaba kikuluma embeera yatabuseemu naye eggezi tuliraba era ojaddiraba mu maaso awo omanyi bagamba ogoba munno ngolekamu ezikola ki sindikidde ebifaananyi nentya neŋŋamba ate luzeemu ne lwewaga nentya neŋŋamba ye munnange si byangu naye era kijja kuggwa kubanga okufuuka omusajja olina kugumira ki mbalu nze sikyalina kyentya mu duniyaani siina nze nakkiriza ate ne gwe nzikiririzaamu mumanyi nakkiriza nfukamira ne musinzi oyo naye nga bwe kimu era kirina okuggwa pakalasi bakola sika nti balina kibalaba tewali kyebalaba mwana okitegeera kati awo nkyanoonya magezi naye njagafa njaggalaba naye nga bwe ntyo wendi naye njabeera best anytime excess yawo twakomye wali bakukutte bakusibye emiguwa bakutadde kanyanya ekyalo kyonna kyeroledde ebintu bikubye amayinja ku nju ekyalo kyonna kyerolera enduulu omusajja n'agamba nti omwana abe ndi mumuttira kyono nga talina musango mwana nga walayi tewali musango n'ogumu owa abasawo abaganda olumu balimba gwe olaba embwa ezo eziri awo ebyange nabiwumuliza omwo nze mmanyi kyendiko okitegedde ziba bwezityo nga ziboggola buli kadde era byolaba birabe
wali olabye ku helicopter ng'erandinga erandinga helicopter sigambe neyo mu bbanga n'ogiraba ng'ejjeegwa ku ddinisa lyo koligiraba ojja kakaza nti bya ddala. Kati ate eri yabaaki ndabe waliwo yalwala obusajja bwavaayo ne bulookinga. Ebyo bintu byange birabe bulabi toze kukyala. Nze kujja komboozi. Abantu bongere okukumanya. Abantu abo abakugoberera. Mundange ensi yakwebereramu. Kyolina okumanya ensi kola ki? Ogula amasitaani. Sina masitaani. Bantu bange babeerawo awo bakuuma waka wange. Ate endaba yavaayo akasajja. Oyo muveeko naawe. Mulabe bulabi oyo. Kati yavaayo akasajja bagiyitaani. Oyo bamuyita Speedy. Speedy. Ye abeera bwaki omwaka ku mwaka? Mwaka ku mwaka. Amaze emyaka emeka bwaki? 2. Ng'obusajja bwavaayo. Mukambwemu. Wetutyo tuwangaala mu nsi muno. Kinga otiddemu. Nzitidde ne mbale sirabangako. Ebya ddala byolaba. Kalabba. Kitegedde. Eddogo liwajja Thailand lyawumulira mu mbwa. Babeere mu bakuume. Ate sitaani ng'aba mubi ate okugijjayo busajja. Owaaye. Gye yayitira eyo ndowooza. Naye nga weebali tebalina bwe problem. Olabye bakwaniriza tobalabye. Ndanse n'okubatya. Atotya akasa wendi ntudde wano. Yama. Embwa zo nnyingi. Babeerawo. Babeerawo. Kena kumenyera amannya gaabwe. Toti eyo. Ezimu tozeerabira amannya. Asisobola bamanyi. Babeerawo. Nze mbadde manyi kuyamba ku babbi. Byonna. Nzogenda otuuka okukyama ewange ku geeti nga nategedde dda nti waliwo wajja. Exercise oyinza okuba mwekwasa legendala okuloga naye ng'ate mu abagenda ku ddogo. Ate teri yagambye nti Kamiri aloga. Teri yagambye nti Kamiri yandoga. N'ensonga kugamba nti ebintu bye ndabidde mu music singa nali mu buufu sandiyingidde music. Singa nali mugezi sandiyimbye kayimba ako ne Kamiliyoni. Naye omuntu alabye paati zo sopazi n'ebbiri ezisembyeyo bw'afumiitiriza era abira ddala ng'emmundu ogitunuzza. Sira kimwagaza. Sirina wadde leeki. Nze namutikkira butikkizi wali otikiddeko omuntu. Yeah man, nogamba big up. Yeah man, kyokka. Tudde wane Kanyanya. Bakututte mu ssabo. Obwongo butabuse wadde otya engu. Mugana wange ate Kanyanya eyo story mugana wange kuba ensi yonna ze gwe blood ze n'otuuka Kanyanya teri atamanyi kayemba. Teri. Kanyanya awo. Ze kuganyiza sirabangako kintu kyantuukako ate sisabira muntu yenna kumutuukako kuba bino bya ddala kuba tebiriiko bujulizi. Okitegedde singa nti etteeka lyaliwo nti gundi andoga lyandibadde likola naye etteeka lya Uganda tekiri mu tteeka lya Uganda. Kati ebyo olina kulwana nga gwe musajja ne weerwanako. Okitegedde n'agamba nti wampuliddemu nti nange wandabye. Ontegedde kuba kati nze sikyalina kyentya kubanga nze ndi musajja kati nabiyitamu mangu. Nze tukyantiisatiisako ŋŋambayo toyina kyogenda kunnimba kuba nze kitulira n'obutunuzi bwenti nekitunira butunuzi neŋŋamba gwe tontegeera. Ndi musajja mukulu kati nina abaana nina famire. Okitegedde ndabayo mangu mpiikingirawo neŋŋa gwe nno nze nakkiriza era oba tokkirizanga kkiriza nti bikola ate gyebiri bya ddala. Sitaani gyali. Sitaani gyali simwakanya. Yeah, gyali ate batemu ate baba bakwano bo. Kubanga gwe tosobola kuŋŋamba nti oli atamanyi ataasa obintuusaako. Abo naakumanyi. Gwe amanyi era gwe wabintuusaako. Ontegedde. Ate gwe amanyi kubanga n'okwewaana kwalingamu.
nze bintu byegamba byalaali n'okwewaana ngera mbawulira mwana ajja tutegeera ku ajja tuwulira era nabalaba mbamanyi mu loo yange kyekyo kyegambe nti tosobola kuwaba musango kuba ogwo omusango guwaba eki naye nze ekintu kyengezaako kugamba nti byaddala is a real movie ze nakulaze zicepe zenina bakutadde ku mpingo muganda nze bingi nze muganda wange nze natuuka akaseera nembeera nga sibitegeera okitegedde nze blood nembeera nze sikulima nsiina ssanyu mu bulamu bwange kyowa nze ntunula nzija n'awantu nentambula neŋŋenda nga ndaba kati gwe ŋŋenda kunyumiza mboozi ki ontegedde nze nesonyiwa ku bantu gondaba kati njagala obuuze kamiliyoni yakoma ddi okundaba ani yali mukwano gwe okusinga nze nali mukwano gwe nnyo nali mwagala nnyo nga zisobola kumala naawe lunaku nga simubuuzizaako hawayo nga zisobola naye akimanyi mu mutima nze gwe mubuuzi oba namusiibula nga nzirukayo eyo mu Lion Island najja mpima nga negendereza nga noonya ensobi ki era yagikola neŋŋamba sivuddeeyo nti neewaggudde tudde lwansonga nvuddeeyo yansonga bweti ne bweti ensobi egi yakola ey'okutumatuma ng'oleese ensobi eyanzijayo kugaana ku luyimba lwange kubeera mu vidiyo ate etaddemu sente zange nnyingi ezo sente singa nakolamu akaduuka nandibadde wakabi singa nagulamu sente ezo nengulamu kapoloti singa ninawe nnimira sente zange ne zifa sikuwalana siki oyo aba mukwano gwo aba yakukyawadda nze nakubwa emiggo nayambulwa natyoboolwa nentambula bukunya nga we nazaalibwa kulowooza ku obwongo bwange bubeera nsobola okusanyuka wabeera gwe mwanawo nova eyo gwe gyovudde nojja n'omukuba n'omwambula n'okola buli kimu kyoyagala okukola n'omugamba fuluma geeti yange anansonyiwa obonze okubeera nga naye ekyo yali annanga naye yandiŋŋambye kayemba tambula ogende simulemerako nti mulemera kuba jagamba lwaki oyo komwogerako yakuyitako nedda ne waba teyampita nali ŋŋenda kunoonya bulamu naye obulamu si ensasula eyo n'omuntu omugamba munnange genda oba wafunamu obutakkanya nange wandiŋŋambye genda tosobola kunzirako nonkuba nonyambula nonfulumya nga ndi bukunya nga we nazaalibwa ate nomala nonneewanirako mu bakwano bo nti namulazeeko simyanga yasanze omusezi bayogedde emboozi ki kugamba nze ndowooza ki kitegeeza nzirayo nenfumiitiriza neŋŋamba weebityo nze nkubuulira wano gwe kyali wange nze bintuusiddwako bingi ate tebigenda kuvaawo kuba obulumi nina bungi ate obulumi tebwakosa nze nzekka n'abewaffe bwabakosa nze navunda omugongo lasita bwe nagendayo mugamba munange wankubye yaŋŋamba nangulira obuweke era yenyumiriza mu ekyo kyeyakoze mbu kirungi so wembeera njogera omuntu gwe njogerako nno mumanyi ate tebamunkaka ate mumanyi nnyo nno n'ekisembayo nnyo nno nasiizinga neŋŋamba waayi
sika kwagala muntu sikaaki kyenalabako nakolaki nawanika nze sirina nkovu ku bulamu bwange kino nkyogera nga ntunudde mu kamerayo nga sigijje ku kamiriyoni nze salina nkovu nze salina nkovu zino zonna nkovu zino zonna nkovu zino zonna nkovu kati kugamba mpulira nti muve mu bintu waliwo ebintu byemutwala mu nga laiti naye ffe munange nga mwe mubitwala ng'ebyokusaaga omuntu avuddeyo ayogeddeko ekintu ne mukyanda mayindinga nawe kirituuka kuwo olimbuulira kati so nze byendabye nkoze eki tudde wano olwo essabo bakuyingiza mu ssabo nga nze sibitegeera rasita nga sibitegeera nze kiki bakunyumiza ekyaliwo firimu etya ensi yonna firimu gwe nze kugaba abantu firimu gwe ekyalo tekyebakanga mayinja simyanga tuva gundi simyanga tuva Sudani simyanga tuvaawa simyanga mwagala kife twagala afe aveewo kikimumulanga ki amanja gakubanga ku kyalo amayinja amayembe gazingako ekyalo kiramba gweze nayagalako fubutuka ngende gwe blood mubika byamaziga tatange yangamba singa nalina bana era kyankola bubinga simu yange bisere byalimu password kubanga bana basama bana badde ne bagamba mbalimba singa tatange yali amanyi pini yange yandirekodinze ebintu ebyo yangamba pini nga sijirina kuba nali njagala mbere ne evidence buli bigambo byewayogera mu lutalo olwo nga biri ku katambi wan bensi eno yandyewuunyiza nze sandiyugidde nali batereddeyo buteezi katambi nga nwana buladi nze tonyumiza tonyongera nze newe mbalengera eri wali ati se sikyusa ekifo gondaba okyandaba buladi nze sali bwenti olubuto lulundu lwagala kwabika ndeka saagala naye kale oyo kakati ebintu byogera ffe tuvudde Sudani ffe tuvudde eno twagala n'amanya nagogeranga lwakwaso agayisa wano n'amanya nagogeranga kyeki kyegambye nti singa essimu yange yali teriimu pini nga muzee wange agimanyi nze sandiyeyogedde n'amanya g'abantu abaali bakoze ekintu ekyo nze kukumanya nze gwe blood siina kyesitamanyi nze omusajja yaŋŋamba ogenda balaba ali nekyewuunyisa yaŋŋamba kati no gwe kale waba yawakana kamiliyoni yasooka okunkubira essimu ngamponye nangamba oli wako nze ndi mulwadde bagambye bakubuusiza emmwanyi kitegeeza yamanyi nange namuddamu nemugamba wakula ennume tewakula emu awakula ennume tewakula emu mbeera ndi awo bino byegamba alaali nze kuba omusajja yangamba ogenda ojja balaba ekingamba mbu babadde bakubuusiza emmwanyi nemugamba wakula ennume tewakula emu kati ndi musajja mukulu saagala byakunteesatiisa nze ndowooza eno ndowooza yange era lowooza Ireland yalina abayimbi bangi oba nammwe kennyini mwalingamu abayimbi abaali beeyitaayitamu nze be bamanyi nze nkugambe be bamanyi naye nze kyengezezaako kutangaaza nakkiriza bintu gyebiri sitaani gyali ate abantu babi kudda wa Katonda okitegedde obulumi bwe nayitamu tebabudescribinga we bati nti you can describe nti olubuto kati nga werunuma nti so ogamba olubuto lukolaki luzimbye kati kati birabwako n'ekiri tokiraba
nze omubiri gwange gwamera gwekikere ebikarakamba yaman ebijirijimbe ebikalakampa ebintu byenkugamba reality okitegeera naye kati gwofaaki ng'olabira ddala ekikutta kyekiri kumpi gwe bagambye omusota guyingidde awo ate oteekeyo omukono kitegedde kati so muganda wange naye era ekyanyama zisinga nafa dda bingi byendabye bingi byenzize ndaba naye nga biwuguka nze Kamiliyoni yaŋŋambako ŋŋenda kuteeka mu ddaamu mu septic tank oba akyewakana jjanga agambye ankyewakana wabire bakwano bite tebamubikirira bababuuze oba teyabyogera nja kuteeka mu ddaamu lumu oba ani yaŋŋamba awo kyalinanga musajja lwaki omusajja layika yakoowa lwaki tomukola ki tomwesonyiwa kyakuteeka mu ddaamu omuntu akweweredde emirundi egyo lwaki tomuviira sebo gyoyagala nzire omwali muyombayomba mukuyomba ate kati gozoyomba kati nze ne Kamiliyoni ani mukulu anzaala siwekiri ate tuyombe ki kiki kyenkuzaako negamba emiggo gye nakubwa obuswavu bwe nayitamu okwambulwa okutyoboola tekisobola kunva ku mutima niwemba mutunulidde bwe nti mpulira nga gampitamu neŋŋamba yono kyali wange kati nosebo wali musaba omalawo bbanga ki namalawo ennaku nnya musaba manja agavuga firimu odde otya engulu olwo nga bamama bange bonna batudde awo bataata bange baganda bange ewala omuganda wange bamuyita Sappe oyo gwe basooka okundeetera ne bambuuza oyo omumanyi ngodde engulu basimumanyi ne banzizaayo ate ngumi neddamu neefubutukira ekyo nga bazze wali tebaapowanga buladi tebaapowanga ddala tebaapowanga kale gwe wavangako eno nga totegeera abantu be bakuleetera kiki kyewalaba kyosobola okujjukira tojjukira kyenalaba nalabanga bali be nalwananga nabo nentiisa nga bantu gabantwala naye omusajja yanzijanjaba yalina amaanyi yanza zijanjabira no sinzi 10 naye gwe bisekera nosekera 10 kyambula nga tebaganze ekinoonye eyakava ku nnyonyi biwanvu yagamba mpasa 10 nga sinnagendayo kuyingirayo musabo kunkolako sijja kwegaana kuba nali nnyonya bulamu nagamba nga tonayingira musabo eta si 10 nyonya sinzi 10 ojje okifuna okireete sibeera kanyanya sijja empangalira obulamu bwange naye nga nsabe 10 ate nga nzizakiyiribye tosabye taata sisabye oba nkijjawo naye njagala sinzi 10 wa nga kivudde muntu oyo wakola otya nanoonya 10 kitange tewakisaba 10 kikolerera ogenze mu katale kanyanyi nayinaawo waliwo baneighbaawo kayemandetera ku kidomola ekyo ekyamazzi nenkireeta nenkimuwa nemugana naye nkireese naye sompeyo 10 ngende ngula amazzi nyweko nakuwa nyange 10 nakino nyeze ennaku 2 kitegedde naye nga entiisa ekyandimu
nze nekanga n'okwekanga naliko lumu wa Sahel juzi saawa oba yali akola atya nekola bwendi saana ngamba obadde ki simyanga bakuteekamu entiisa naawe sheri ategeeza bantu bakulu abantu bamanyi saa yangamba gwe wali osaze ku mbuzi otagala so abantu bamanyi ebintu bya ddala sembeza abantu ng'olekamu buladi nze ntoba wano buladi ntoba buladi nze ebintu byensanga gwe ebintu byensanga gwe mu bulamu naye nga tetosobola kunyumiza oli nakkiriza yalabanga gwe okudaala naye ngaobulumi buluma gwe wekka kati era kinsanusiza nnyo nawe nonoonyako mpe ku bantu ku saidi yange gyenkola ki gyempuliramu naye nga byaddala labongo obuuza nga skeleton bangi bosobola obuuza lwakuba bamu tebagala kwogera embeera si nyangu nekyanyamba kugenda Bulaaya kubeerayo kyantasaako obulamu okuwangala n'okkulako naye wali sayina lugendo yali firimu problemu evaawa kutuusa ku ekyo nga tunadda mu ssabo wali kutwalayo 10 problemu evaawa buladi tosobola kugamba nti problemu evaawa kuba sigo kicreatinga ontegedde kyeki kyengezaako okugamba nti bwemba nalinanga ensobi gye nakola oŋŋambanga kino sikyagala kino nsobezza kitegedde ate notagunsalirawo oba ontadde ku kalabba kitegedde byaddala real life otwala 10 mu ssabo gaki kino kireese awo firimu netandika ziwera 12 nga zisobola kuseetuka kuvaawo bakutte ate teri ankutte naye nga sobola kuvaawo saala kubijjukira si byangu buladi si byangu nate munanga abikola ye abakulaba abakulaba abikola abakulaba oba ye abanyumirwa abanyumirwa alayika anyumirwa kuba alabika anyumirwa ekyusa wakutte nga banyodde sitasobola kutambula nkutuse okitegedde ensaasi bwevuga oli teyali wansaasi naawe oli yali wabikola biri ebimalayo wabikola actioni saasi y'abaana bato nze saakubagana oli olwamala okundiisa byeyandiisa yandiisa yangamba lyeddagala eryo nendirya nangamba genda otuuli wali nentuula ngaebyokusaaga zaali ziyitirayo eddakiika 3 ntandika nsiita antunuulidde tunuulira njagala kuvaawo ntiddewo enyonta ennuma njagala mazzi temumuwa amazzi nyonta kwe nali ngenda kufa
nze nkugambye singa muzeeyi yalikodinga vidiyo eyo obadde ogenda kutya ensi duniya nti abaana b'abantu bayita mu bintu. Client Beauty World gwe mwana wa Katonda ali eyo be bakama baffe mu nsusu be basukkulumu era be badokita. So far batuprovinze nti gwe bw'ogenda n'ebizibu eby'ensusu bo we bali okwerokaminga olwo nno emiryango gyabwe n'ogifuluma n'essanyu ery'enkomeredde. Bwe balaba ensusu bo bafuna ekyo zikolera. Nina bimugaba simanyi ne weneesiga ebizigo sinyirira njagala okweyerusa n'enkona njagala kwerukamu njagala kuddugalamu ebyo na ansa zaabyo baziina. Oyina embaga lwaki ogenda ku mbaga yo ng'okuumuka evvu yasinkana mwagalwawo yakakukyalira ku mwagalwawo ogenda mwana emmuunu oba ogenda mu kwanjula oba bagenda kwanjula. Client Beauty World beeyune ebizigo entabula ey'enjawulo n'ebirala byezitasula kunnyonnyola kuba nange sibimanyi ewaabwe be baana baliwo. Makindi obasanga bwe bakoonako babaawo kasitoma k'ekika ekya waggulu be bagisuza. So Client Beauty World beeyune. AK Fashions gweyagala ebyokwambala onagamba otya nti ku mulembe gwaffe twayambala nga tewakyalirako t-shirt emalayo empale emalayo enkofiira jacket n'ebirala awo kunabukera Plaza bakooneko bapime omubiri gwo bamanye nti ono engeri gyafaananamu kino kyekimunyumira. Lekera awo genda mbayaaye ne bakuferaafera oba okunnyika olugoye mu omo oba mu sabbuni langi n'asigala omwo. AK Fashions yajja kumenyawo ebyo weewaawo. Osiita bampa amazzi saagala amazzi bannaye bampa amazzi temumuwa amazzi ng'obulamu bugenda nze Blood mbirabye obinyumya kati 9 times of beef okutiisatiisibwa nodda gwe toyogera nja kwogera ate nno zero zinaakwogera ate wennaayogera ate munaakola ki kuba nja kwogera. Ndi wano ndi ize naye byonna mbiraba ate byonna mbiwulira. Eddembe lyange mwali nzijjako naye nja difuna naye nga Blood nali nkakoze kati no kati ate ng'eri first lady eri e Bulaaya tosobola bimugamba okitegedde kati omugamba otya tajja bitegeera tabimanyi kitegeera tosobola mugamba nti mbo bandoze bikikura futi simyanga ate ndi mulalula ate obitegedde. So omwana nayita mu buzibu bungi nnyo peeni yali nnene nnyo era ne kati wondabira saa zino nja kuddukayo sooka endekebere ate kino kiki ekindiko kyolubuto kuba luzimba buki naye era byonna bijja kuggwa ate mu firimu ey'ettabbu ate ebyange tebiggwera awo amaani bijja kuggwera ate mu firimu eri embi. Neffe tuli bawanguzi. Nze nagamba ekintu kimu nti oba toyina kyewakola toti oba toyina kyewakola toti sisina kyenakola bannanga bwemage amazima gajja zuuka kugaye gwe kiwe budde nze ndaba bagamba embalasi weba efa ekolaki esambagala embalasi weba efa kicks of a dying horse. Gwe mwana Katonda Caspat News Agents bagatta kugulire gwagala okukola eggulire tukiteekekaawo tutekeraawo kwiriba
tulekera okukola buli kimu. Caspat News Agency yajja kumenyawo okuyiriba kuli unnecessary. Ate nze muyimbi nza pate no TV nza pata wano nza fata wano nza bubagamba nti batuukirire bakubire ku namba zaabwe z'essimu eziri awo obagaye nti nze ni muyimbi njagala nina oluyimba njagala mawulire bwegati nkoze ntya bakuwabule mugende maaso. Stay Events alina omukolo banoonyeeko omukolo gufa omuziki microphone n'ebirala. Tent oyagala pangisa tent butebe n'ebigenderako bakwasa omukolo bo bakuddiza essanyu. Stevens basangibwawo Makindye opposite ATM Church. Baprovinze babaddewo emyaka n'ebbanga lyonna nga baweereza. Ekyo nno kiba kiralamu ebiseera bisinga experience ekwawula. So Stevens omwana Katonda ali eyo alina omukolo kikakatako okubala okuswala n'okuswazibwa okubeeyuna. Tugenda kukomawo n'episode endala wayo katukome wano. Mukama atusaasire atujja obusungu ku mitima nebye tulowooza. Olumu tulowooleza mu nsobi ate tulowooza ebitaliiyo wadde ng'olumu tulowooza ebiriyo, naye ate tusobola okusonyiwira ddala bannaffe abatuyisiza mu bubi nga tuyise ffe mu kwekkakkanya wadde ng'oyo ayita mu bulumi bw'omugamba nti kakkana ayinza okulaba nga gwa mukudaalira. Nze nzikiriza yatutuma kwagala bannaffe batabasalira musango. Olumu naffe tuba bantu netulemererwa ne bannaffe nga bwe bakola baba bantu balemererwa. So mu kaseera kakatyabaga ak'embuyaga okukunta tusabe Mukama atuwe obugumu ak'omuntu kaleme tuggwamu atukwatirire. Waliwo ebibi batukola nga biruma ate waliwo ne bannaffe batukolera mu nsobi nga tebategedde nti babitukoze. Awo aba Mukama atusobozesa byonna okubisonyiwa ne tubyesonyiwa. Amanya mampita metani kwa bongo tovaako katukomewo.